njaga kuyisaawo kano katono. Honorable Hassan tabadde n'afaana Mangobe angambye nkwebaze ate asindisa apology ye ansindikidde wano apology mu written mbwajja kuba naffe next time ali mukuba ajja. Okay. Nayanziza. Mukulu Sam. Waje. Omukulu watu atusansulidde n'atumenyamenyeramu bye balowooza nti bye bakoze. Si balowooza era ebikoleddwa. Okay. Myaka 37 baweereza eggwanga. Okkiriziganya naye oba waliwo ebitatambudde. Ekikulu nti obuuziza omuzukulu. Obuuziza omuzukulu. Yazaalibwa mu lwaliro. Yasomera mu UP. Bamuzadde omuyembe guli gugwako amatabi. Atandise okwengera gagwa wansi. Asinga obuuziza mutabanyi mwennyini. Yandibadde nti akuyamba nti awe nazaalibwa nalaba bwe nti nendaba bwe nti. Naye omuzukulu talina kyasobola okubuulira. NRM regime 37 years. Is it 37 40 years? Nga batukalakata. 37. Muzeeyi wana malirako ekisanja. Emyaka 37. Ngana gaweze ndowooza. Era ndowooza bagenda kukola tarehe 6 mpozi yadde. Yankyaba yadde. Nga mukaaga. Nga bajjukanya ndowooza nga celebrating. Naye celebration y'abantu 27 mpozi bali 27 abagenda mu nsiko. Siboka. Abatandikawo be bantu actually be bagenda okucelebratinga. Era NRM liberation days for those guys who went to the bush because they liberated themselves. Kwa abantu abasinga obungi bagenda mu nsiko nga tebalina nyumba. Abantu abasinga obungi bagenda mu nsiko nga tebalina maka. Abantu abasinga obungi bagenda mu nsiko nga abamu tebasoma. Abamu tebalinaako mulimu, abamu tebalina sente. Naye saa zino bagaaga bavundu. Sula munyonyo, basula muyenga, basula ku gundi wali ku Saapolo Kagwa, bagaaga bavundu. Kati muzukulu wange asula enakaloke. Kati sama abantu yala basigale nga baavu. NRM regime. Tino mulungi naye tabulako kamogo. Kati kankususulire NRM. NRM nga yakajja ekintu kye yakola mu kusooka kwe kwavuwaza bannayuganda. Economy we yatandikira okwonooneka. Okukwata esente zaffe ne bajjako nooti 2. Nzijjukira ntambula ne muzeeyi. Twasitula obukadde bwaffe bwali 2. Nze yabusitula. Ne tubutwala. Ne twabutwala. Ne batuwamu omutwalo gumu mu 10. Nze yafuluma n'akabugundi bwakute mu sente zigenze wandi abatwaddemu zino. Ezisigadde kimanyi oba Mr. Museveni yazookera wa oba zaagenda wa oba zaabulira wa. Naye ate we baagira okukwata eggwanga. Sente ezaali zisingayo obunene zaali 15,000. Edesamu tokkiriza nti ensimbi zaali zinaabusa. Sente we baakwatira ezaali zisinga obunene. Note yali esinga obunene yali 15,000. Bo balina emitwalo 5. Emitwalo egyo 5 nga bwe njogera kati. Bandoze balowooza minoti ya mitwalo 10. Kufulumya. Akati bw'aba agamba nti kuba bajjako enoti 2 eziire 2 ezo ne batuwa kasanvu ne bajjako 30%. 13,000 ne bagamba 30% musoro then bakuwa kasanvu. Nti mukwate bulungi sente zino dola ya Uganda. We bajjira dola yali egula nusu zitu 1,700 oba 1,800. Saa zino dola egula 3,400. 3,700 dola. Ndowooza sente ya Uganda yokka mu East African Community etagulibwa mu East African country. Sente ya Uganda yokka. Mu East African countries zonna amawanga 7 ge bataddewo
ka Uganda yeline sente zitagulibwa mu mawanga amalala tusobola kugenda Kenya n'otunda sente za Uganda nate za Kenya tuzigula muno tusobola kugenda Congo n'otunda sente ya Uganda nate ya Congo tugigula muno tusobola kugenda Southern Sudan n'otunda sente ya Uganda nate ya Southern Sudan tugigula muno joka ly'eggwanga erine sente ne Burundi yazaliddwa olwajo Burundi yazaliddwa olwajo nayo sente ya Uganda tegulibwa eri nate kutugula ya Burundi the whole East African country agade ku bintu bingi. It is true the road network they have tried to maintain, to renovate road network. Wadenga tebana lugudo lwe bagude apart from Entebbe Express Highway. Inimbi. Okiriza. Temulinawo lugudo lwe mugude olupya. Awatali Entebbe Express Highway. Mwaka 2023 mu myaka 37. Temulinawo lugudo lwe mugude olupya. Naye ku renovating engudo, it is true. Olwamana falwaliwo. Madafa lwaliwo even ne Dr. Milton Obote yaliwo olu madafa lwaliwo. You went to renovate. Muzukulu mbawa credit mu renovating engudo. You have rehabilitated engudo. Mugeze zako. Kasese lwaliwo. Lwaliwo sebo. Ngalu connectinga bundi bujo Kasese. Ngalufana lutya. Okufaanana si kye kikukyobala nkwade credit okurenovating olugudo olwo. Ne muli upgrading. Naye okugulawo ne mutema ne mugula mugamba ati luno luyite wano. Okugamba ati kati saa zino kangambe nti bemba mwagala kutema oluguudo luyite Buduuda Wanaale Sironko Kapchorwa. Are you getting me? Ne mutema oluguudo olutaliyo ne muluteekawo. It is only Entebbe Express Highway. Lukalwe mwatemye mu myaka gyamwe 37. Na luno ne mulukola Jinja Kampala Express Highway. Lwoka lwe mutenda bakumaliriza. Kwa tujja tuteme enguudo. Kankubuze. Waga tuteme enguudo ate nga already gundi plan yaliwo yokwisa oluguudo. Uliriza. Nze mbawa credit okuba nti mu upgrading enguudo to a certain level. I give you credit on that. Wade muri mukwata ku byaliwo kati nga police barracks. Muri ku renovating ekyaliwo. Nete muri nako police barracks ndaje mutadewo. Amalwaliro nti mugezezzaako okulaba nti mu rehabilitatinga ebizimbe bye baateekawo naye temulinaako kipya kye mutaddewo. Waliwo tuseko main hospital ya Mbale muli ku rehabilitatinga egorofa empanvu yalimu muzukulu wembadde njo bwabadde oyogera na sirise simanyi oba mwataddewo referral ndala empya eyawa singa mwakwete gundi mba nafa ne muteeka referral nendigambye nti mukoze amasomero ebizimbe webiri bagezzaako okuteeka ebizimbe but the problem is quality. Do we have quality education? We twasomera nga n'omwana owa P7 owa P4 asobola okuwandiika ebbaluwa naye saa zino omwana owa P4 tasobola kuwandiika ebbaluwa tuli ku bwana basome. Are you getting me? Mugezezzaako okulaba nti mu rehabilitating road network. Yes, masimu nti communication is improving. Wadenga muli ku regulating communication is there. Road network. Yes, of course, water network is okay. Masanyalazi. Asi muzukulu ndeka nze ndi musajja mukulu nkusinga emyaka 7. Nkusinga gwa Museveni ajja kukwata Entebbe ng'amulaba. Sina kyenda sesalaba. So amasanyalazi mugezezzaako ebyo ebirungi byandabye mu government yamwe. Are you getting me? Now, what are the challenges that NRM has faced in the last 37 years? One, obuli bw'enguzi. Corruption. It's the order of the day in NRM government. Era Museveni n'amala agikwatako agenda. N'amala agikwatako mwennyini agenda. Enguzi. It's the backbone of NRM.
ekyo nkubulira nkolayirira. It's a backbone of NRM. Mwenyine yatandikirawo kutu Besent ntumwa milioni 2 nze tuamua milioni 2 natuwa mutwalo gumunkuminya. Ne batujjako 30% nti simanyi gundi tax withhold tax. Zagenda wapaka n'olwaleero eyali nguzi ye nyine yawedde emirimu. Enguzi, it's the backbone of NRM. 2. Divide and rule. Baule Museveni yajanga bugisu tulyeji district emu nasiya zino owebududa tayogera wembale nawulira. Divide and rule. Owesironko tayogera owebududa nawulira atu yumubuyo oyumu na yuyu. Are you getting me? Aliampa yagezako kwesimba ono obukulembeze bagamba hawo nenda oyo ati yalinya aliampa ligenda wano. Divide and rule. Genda 26. Are you getting me? Bwe tuva kwekyo ne tugenda ku byokusoma. Well, mutaddewo amasomero gali wamu nga bw'oyogedde simanyi buli wamu. But we have ekintu kyolaba nti kituufu kino nenyumikiriza mu kino. Genda egundi Museveni isomero lyasomeramu olabe. Baliyitaani liri embara Ntare. Look at the standard of Ntare. Genda Nabumali waafe olabe. Museveni we yajira Nabumali was one of the best schools in Eastern region. Genda mu Western region olaba amasomero agali mu Western. The best schools are in Western. By the way, tell me Nyankola aleta omwana n'asomesera e Nabumali. Tell me Western aleta omwana n'asomesera mu Mbale, mu Eastern. Bonna bali wali. Chovola ba ne gundi Mbarara University of Medicine ya Sokeleli. Are you getting me? Now, quality of education. Mu regime ya ebononye. Mujimazi. Mugezezaako okulaba nti teri mwana avaayo nga mugezi. Obwongo bushaping mu katono naye sigale nga bwali. Promote everyone agende. Kati mwenyumikiriza tusomeseza abantu, but what are we benefiting out of it? Is it quality? Apart from having a quantity of the number, I mean, a number nebeere nyingi ennyo ebuli wamu. But do we have quality? Kyogamba omwana atula Piero Mbale n'atuula Embarara bakola different papers. Bwe byafulumye Mbale abobuna babadde bameka. Okombayinga bona bagenda 10 n'ekintu. Katugende mu maaso. 10 private yabadde Lukaga plus, I mean private Lukaga plus, then government yabadde 400 plus. Almost 1,200 plus. Nabyo omuzukulu tomanyi kubanze badde ku school management committees. I know what I'm talking about. Those the figures. Tosobola kungamba Mr. Museveni nti onasasula omwana ku ssomero mutwalo gumu nti school fees. Mutwalo gumu school fees. Nga Kampala parents bali kusasula milioni 2. Omwana anasoma kyekimu nti mwena musome. Kisinzira mu nsawo y'omuntu. Zokoleke. Mu nsawo y'omuntu ani ali kusasula school fees wa use. Ati kati abantu tetwenkana ensawo. Uliriza. Government yesasula sente za use. Abaana ba member ba parliament bonna, ba ministers bonna basomera ku Kampala parents. Bakola Cambridge exams. Sam nawo boyagala basomereyo. Uliriza. Njagala ombulire muzukulu wa Museveni asomera mu government school. Yena. Museveni mugaga. Webale nnyo. Kati nakwata eryange emaana afu Bwaya primary school nagisasula omutwalo. So, nasasula owange mutwalo. Gwegenda ku ssomero wasamu agenda asomera omutwalo. Abazukulu be basomera milioni 5. Is it that fair? So, regime emyaka 37 gye tulimo ngenda ku kirala. Ngamba. Mundeke chovola balengadde musoke mwogere ndyoke nzije. Kamalirize. Cholegadde musoke mwogere ndyoke nzije. Naye bwanga mwagala twogere njogere kale. Oli kulimba abantu. Si kubalimba. Gwali ampe somero lyo lisasula sente meka. Naye nze omwana wange ku North Road mu government emusasula meka. Owange ku North Road emusomere government emusasula meka. Mutwalo gumu. Eziva mu government. Mutwalo use basasula meka. Use.
Okay, kuna Musi primary school. Okay, ku Masaba primary school. Use center zija meka. N'abaana basasula meka. Bakubuza abana basasula meka. Masaba primary school eri wali. Ono modo primary school eri wana is just lugudo lwawula. Ewe bamusula mitwalo 10. Masaba primary school government esasula mutwalo. Abana bana asoma kyekimu. Ba parents bongera. Owomwavu yeyongera okwavuwala, owomugaga yeyongera okugaga wala. That's the regime, divide and rule. Tugenda kukiranga amaliza ku kino. Mami kalima. Government eno ekintu ekikyononedde ddala democracy. Naye Mwami Museveni ekyamutwala mu nsiko ekisookera ddala lwakuba nti bamubba akalu naye kirabika mwenyine yakaba n'abbira Obote. Democracy taliwo. Eri luddawa? Itulonda abakulembeze okuviira ddala ku LC1. Ne bagendawa? Paka ku president. Ne bayitawa? Mwami Kalema singa democracy teri mu singa Sama ina pate. Simanyi democracy singa democracy teri mu bokulira pate ki. Tulonda abakulembeze. Ori chairman wa FDC mu mbali. Nza kyogedde. Ati ogambika democracy temuli. It's me who brought it. Gogambe democracy temuli singa okulira pate. Kati Sam soko tunnyonnyola. Democracy kiki kyobote. Can you allow me? Njogere kyemanyi. Kyendi kuleeta. Mwami Museveni bwe yali yeesimbyewo ne Obote tebaamuganya kutambula buli wamu okuba kalulu. In fact yatambulako ebitundu byali bimeka. No Obote, right? Byebimu byamulema n'agenda mu nsiko. Bwe yali agenda mu nsiko n'ayita kalulu. n'ayimirira Somogera yayita akalulu ne bamubba ne bakamugyako. In fact Museveni yagenda mu nsiko. Kati byesi gyatambula n'anoonya Museveni yagenda mu nsiko on behalf of Semogere. Byesi gyatambula n'anoonya. Bwe yava mu nsiko n'ajja n'ayimira on the floor of parliament n'agamba it's not just a mere change of gun. It is a fundamental change. Now, fundamental change try to subira nti tujja kubeera ne politics ali free and fair nga Kyagulanyi Besigye atambula wali Kyagulanyi n'otambula ali Museveni naye n'otambula n'okuba campaign. Are you getting me? Naye politics gwe tulina nti oyo musibe ebigere tatambula naye Mr. Museveni atambule. Besigye abadano. Are you getting me? Are you getting me? That's the kind of politics. Njagala uwulirize kamalirize ku kino. Kamalirize ku kino. General Tinyefuza yavaayo ng'ayagala kwesimbawo obwa president. Bakwata Tinyefuza ne bamusiba. Muhoozi ali kutambula anoonya ki? Is that democracy? Muhoozi tanoonya kalulu. Is that democracy? Aliampa. Muhoozi tanoonya kalulu. Kwata omuzindalo. Samu bw'ajja n'atandika kuvuma ebiri kulabika ebi gavumenti egezaako kukola awo aba tali kwogera ebirungi ku bantu. Abantu abali kuleetera gavumenti byekoze abali kucyankalanya ebintu bi gavumenti egezaako kukola kuteekako mu kulaba nga abantu babeere bulungi be bantu bonyini abali kulemesa naffe mwetuli na Samu mwali. Emiramwa ya gavumenti yonna eriwo kuva 86 up to today mirungi, naye the problem comes to implementation. And who are those technocrats? Who are those technocrats? Tubalina bibiina. You see, that is the challenge. Lucy ngwe banga ndi mu nyumba yange nga nyebase onga mpumuddeko Lucy nkabiraga abakulembeze mpulira nga abakulembeze bano tebatuyamba. Bageza a government yegezaako nga president executive and whatever bagezaako okulaba nga bakola ebintu ebigenda kuyamba kwa banywa Uganda, naye abantu bateekamu bwesigwa ne baba bululu. Abantu abasoma baba professional ne babateekamu sente kuva mu gavumenti bebakola bibi gavumenti eyagala kuteekako nga beyambe abanya-Uganda. Naye wetugenda ku kimu everything ki gavumenti genze ng'ekolako egezezaako kukikola naye abantu bayo bagezaako kukiremesa. One, education. Gavumenti egezezaako kuteekako ekikolaba nga Bunya-Uganda yenna atunga chance y'oku accessing education. Access, you know, we need to look at quality and quantity, isn't it?
to look at access. Access abantu bakitegeera. Emyaka yaffe yedda abantu babiri basatu bebali nga balina opportunity y'okugenda kusoma. Abantu baleero babutandika kuvuma mu government amasomero ki naye nyaga kutegeeza omwami Kalema mwe mwasomye juzi mpozi naye emyaka yaffe primary schools okugendayo osooka n'okola bwoti yaabo mukono guyinza kutuuka awo. Lwaki amasomero gani nga tegasobola galiwo gakuba kusooka kutwala abantu abaliwo. 2 n'amasomero ago gaali wala. So access to education was very hard. Njukira nze ngaali ampa, I would be even a professor. Naye obudde bunaakolera mu senior 6 nga tulina university ejemu Makerere University. Baagala abaana 100. There was no anything to do with private. Yaabo olina sente, yaabo tolina sente. Access to university on merit. Naye enaku zino, one, every village you find a school. Naye kize kiriwo kati. Every village. No, I want to explain. Now it is kiriwo kati. Abazadde bavuddemu access baagala quality. Now even access abaana okusoma abazadde ne babaleka na bweru. And there is nobody who helps. Access nga tolina quality eyamba ki? Now the first programs are party the movement NRA twalinga twalaba rate ya literacy yali ya waggulu nnyo omwana nga tasobola kusoma n'ekigambo hen goat dog ngati baliwo tasobola kwandika l'erinnya lye. Those were the days. Stop lying people. No, I'm telling the truth. Gwenga wasoma. Omwana the schools were at that time Kolonyi Masawa, those small private secondary I mean primary schools. Kati amasomero we gali. Now the challenge is we blame the technocrats. The rate at which children are failing to go to school, access education, even namasomero gali kumpi is high. Naye twali omuntu akuvuma bavuma mu 7. We need to look at, to leave the thing of blaming, we look at ourselves. You see? For education, we have a problem of quality because our somesa abatekamu tebali kuzikola mirime. Soko kwatiremu abyamba. Right now, fine. Accessibility weri. That is achievement. Access. That is an achievement. Yes. But the fight is now quality. One, education is too expensive. That's why government. On addition to that, no employment opportunities. Yes. After spending too much money. I remember one day, I was even sharing with you. You know, one of who was sponsoring is a doctor. Simanyi wakati yafuna kumi, but last time I even told you twasembayo kunyumya. I think like 2 years back. He's still there. No ngambo omuvubuka yono is a medical doctor. Amutekamu obuwanana n'obuwanana bw'ensimbi. Naye bw'ngamba up to now even a doctor ofuna bulungi nti kuba omwana watuukira okusoma atuuke ku level erya dokita. Sente ziba mpitirivu z'oba omutaddemu. Naye bw'otuuka okuŋŋamba nti talina mirimo kati ate saasira ono yasoma social work. Kati kyeri kugamba ngambye nti government egeza kukola ekisoboka kulanga everybody access education ekintu kyobeerewo naye abantu bonyine beera kutulemesa. I remember one time nakugamba wano nti bagenda ne balimba president ba doctors bona we bali naye balukuduka naye emirimu gyeri naye ba doctor tebaliwo. Then final recent this last year or 2022 nategera ngu ba doctors bangi tebalina emirimu, they must be recruited. So the omuntu wa bulijjo ye muzibu. Bagenda abantu abakulembeza abo bagenda balimba. Abantu ba doctor ba engineer abantu batalina emirimu bangi.
But what is the reason? Nicho ekizibu kiri kiva kufe. We want every, you know, I blame the bazungu. Baro omunya Uganda yena omuntu yena mu Africa rowoza, the only job you can offer is to sit in a office. Basanga lyampa lyawo alikuba matafali alikuzimba enyuma yajuwa kali. But the only way to go is okukozesa emirimu y'emikono, agriculture, go to the, that is the thing. Two, government ebitukoze bagezako nga democracy. Democracy bwe tujogera abantu bayomba. Twina parties naye abantu babulijjo because of poverty. Democracy okulonda bakufuze mu kufuna emere ya leero. So we don't have credible leaders that are representing us apart from those who are rich that have money but representing the ebizibu twina. Ebintu byonna bye mukoze birungi, by the end of the day bikubiddwamu ebitulituli. Health ekozebwa twali luli in fact gwokimanyi nti amalwaliro gamazeeko ebbanga nga tebalina ddagala. That is the challenge. I don't know. I was concerned, but I was so surprised. Linga Prime Minister agamba now tugenda kuweereza eddagala. But dino kitegeeza okuweza just 1 week. It is dangerous. Ng'amalwaliro tegaliimu bikozesebwa eddagala teririimu. I told you here nga COVID akava mu COVID nimbagamba nti if the people concerned tibatuula a government netuula negamba we are coming from COVID, there is going to be poverty and what we say we have to give priority areas to access the funding. Look at the security issue. Omanyi recently